Bakasseeko nti kino kiviiriddeko kasasiro okwetuuma mu kitundu mwe bakolera naddala ku wiikendi. Olwo n'alyoka ajjulako enswera ne zibuutikira ekitundu kyonna ekiviirako bakasitoma baabwe okudduka ne batagula bintu bye batunda. Bategeezezza nti embeera eno ekosa emirimu gyabwe ne basaba abakulembeze ba Town Council okubayamba nga bayonja ekifo kino. Bano bawaliriziddwa okwekalakaasa ne bakwata kasasiro yenna mu Town Council ne bamuteeka mu luguudo oluva Fort Portal okudda e Kampala ne bamukumako omuliro nga bagamba nti enswera wamu n'ekivundu kibadde kisusse ng'ate abakulira ekibuga babadde tebaagala kuyoola kasasiro ono. Omu ku bo agambye nti baludde nga balabula Mubende Town Council naye nga tebayambye. Leero wammande watuniyo olubyakulya lwaki tebaze ne bamuyoolawo banakumanya nti bwakedde bwe mmande kasasa alina okuvaawo. Temukoze ekyo olw'omukaaga ne Sande nga temuleeta mmotoka ngenda kunga abantu banekoze twewo ekyo kyo Ye nannyini ekifo kino Vubi Simon agambye nti Town Council y'e Mubende eteekeddwa okukola emirimu gyayo mu bwesimbu si kubayamba buyambi bo nga bwe balowooza, era nga singa tebavaayo kulongoosa kifo kino agenda kukunga abantu bonna bagaane okuwa omusolo. Ye Town Clerk wa Mubende Town Council Sempa Moses agambye nti kivudde ku butabeera na kutiya we bakuŋŋaanyiza kasasiro ono nabo ekibabeerera ekizibu okumukuŋŋaanya. Nekiva ku ndowooza ngeri muntu gye bamukuzaamu. Tuyoola ebisasiro okuva ku Mande paka ku Lwokutaano kubanga nga bw'omanyi structure yange sirina abakozi bamala nti maze nokola ne ku wiikendi wadde ennaku ezimu tugezaako nokola ku wiikendi. Abantu twabagamba dda ekisooka n'ebisasiro by'enjolo ebakuŋŋaanya bajja ne babyuwawo indiscriminately. Oli ne waba ayuzizza omugonja gumu oba kasooli kigundi kimu akasuka bukasusi. Abantu baffe twababuulira buli omu nti buli muntu alina omulimu gwe gwakola alina okuba ne dustbin. Sempa agasseeko nti ensimbi zino ezibaweebwa okukuŋŋaanya kasasiro ono ntono ddala.